Bano obwedde abasunguwavo bayola kasasiro nga bamuyiwa mu luguudo ng'embeera eno esanyalaza entambula ng'emmotoka bwe zituuka ziweta ne ziddayo. Namayirya Stanley Kaperese Entebe eggombolola ya Division B bw'atuukiriddwa ategeeza nti omuwendo gw'abantu gweyongedde obungi ekiviiriddeko kasasiro okuba omungi nga kati we basanga we bamuyiwa. Era tuleeseewo loole ez'enjawulo ezitali ezaffe eza kanso zisobole okuba nga zisomba kasasiro oyo mu mpolampola nga bwe bamutwalayo. Naye ng'era ekyamazima n'eri gye tumutwala ekyamazima wajjula, naye mu kujjula okwo tekuli nti ekifo kitono. Kayanja Vincent agamba balina ekizibu kinene nnyo okulabirira ebifo bino olw'omuwendo gw'emmotoka ennyingi ezisoba mu 15 eziva mu bibuga ebyenjawulo kubanga bakozesa bubi ekifo kino. Mu nteekateeka eno n'okusoomooza kuno tugenda kubeera nti buli mmotoka etuuka wano, emmotoka entono tugijjako 15,000, emmotoka ennene mutwalo, emmotoka ennene ddala gumu kitundu, kisobozese okubeera nti tulina omuntu full time ali ku dumping site asobole okulagirira emmotoka waweeyiwa. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.